anyumiriza kulumu ku nkyala ze ne ba experts be yanyumya nabo yazuula nti eddwaliro gye baatute Moses ali ettake lyakabi nnyo lirimu ebitanda izidde 15 ebitanda 15 eddwaliro eryo lyazimbibwa ne liggwa naye ssente ezalizimba ze ssente kati ze twakonoonera erubowa nga tannava na musingi oba mutegeera kyenjogerako kakati eyo yembeera twandibadde twajjako dda Museveni kuba Museveni yabikola naye ate abamulemezaako bebo basasulanga mwe mulina ababaka eyasasudde n'olwensonga eyo bannaffe mwe bwe tukyalinako obuyinza nga mwandyanguye njagala okusaba bannayuganda nti abo ababaka ba NRM n'abo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga babadda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba ate tetugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu palamenti ku kaadi yaffe naye nga bali aganaaga bali nyeeno so oli omuyimbi bali nyeeno njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo basebo ne banyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo kansubire muntegeera bulungi mmwe muyina obuyinza yemwe muyina obuyinza omusota bwe gukulumira mu kirule kimu ebansobi bwe gukuluma omulundi gumu naye omusota bwe gukuluma emirundi ebiri nga gukulumira mu kituli kimu gwoba n'obuzibu ku mulundi guno basebo ne banyabo namwe njagala mutunulire enkaliriza tulina bannaffe bangi abayimiridde ku mulamwa gwaffe tubibaza tulina bannaffe bangi abatajirana ku NUP naye nga bayimiridde ku mulamwa tubeere eno tulaba abantu tamaguzi ne tubegomba ne tunulira nsanja ne tubegomba olunaku olumu nali mu kuziika taata wa kyuma kya Yesu nensanga onagompalanyi ng'anyumye ayogera ebigambo birungi bwe twanyumyamu wano nga vuuka mutegeke nga Katonda lwaki tetutambula naye era Katonda munene awuliza esaala zaffe sebe tukwenyumirizamu ne bannaffe abalala bagambe nabo tubalinze kakwese n'omukisa guno bategeeza mwenna abatwegasseko olwaliro tubaaniriza kyekisookera ddala tubaaniriza nnyo kyemuwulira twogera kyetuli era buli kimu tukikolera mu ttaala okujjako abavudde mu NRM ekyo ekibiina nga kyo kimanyiddwa kyababbi newankubadde wali abantu bangi abalungi naye agabbi bwe gabagagega boosi owena kusirika busirisi naye mu abavudde mu FDC abavudde mu DP tubadde tutambulira wamu fena twajagala kujjako nakyemalira naye ate fe aba NUP twagala mujjako kati ate mu byaddala kyo tubaniriza mu byaddala onego tukwaniriza ne bannoboze nabo namwenna baganda baffe abatwegasseeko nyina amawulire amalungi gye muli n'amabi nsooke galiwa nsooke mabi Museveni agenda bakyawa nnyo agenda balwanisa nnyo agenda kufuba nnyo okulaba nga abalemesa n'okuyitamu mwana bana ababeesimbyewo age mawulire amabi mbawa amalungi okusookera ddala mugenda muwangula ekyokubiri abantu bagenda kubeera nnyo ku saidi yammwe ekyokusatu tugassa amaanyi kyetulwanirira kyekimu naye ng'omulwanyi yagamba nti bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu kubanga omulaba guba gukuba baganda bange bagezaako okuntema enteeka kati abatutema enteeka bakendedde nsanyuse nnyo okubalaba nsanyuse nnyo n'okulaba omwami wa Ssaabasajja munnange nno mwina kubeera naffe buli obusajja tebwagala beene basambula ne Buganda ku mapu ya Uganda naye biranja bigamba nga tubuuka. Ladies and gentlemen, lwaki sikomaawo
Let me talk about our plan to stop this. I've told you about the theft. Jemumanyo bulungi. Yani mbasaba n'okubako kyemukola kati. I've told you about the injustice that is being done in the court martial which Museveni uses. Kyagulanyi Omukiga. Yegwe nashemerwa kulema kiija. Museveni akozesa court martial nga tool okunyigiriza abantu baffe. Era asasudde n'abo bakozesa n'abo abatwekwekamu okumakinga sure ekyo akikozesa. Ne tulina olunaku oba tulina nsaleesale Katonda gye yatuwadde ababaka be mulaba mwe n'abo abatunze. Abamu babatunze kuba bamanyi mu abagwamu dda kati balya byabwe bagenda. Nate n'abalala bakyalowooza nti bakyasobola okubasirwaza. Baganda bange mbajjukiza nti tulinayo kye tuyita protest vote. In that protest vote, we are protesting against theft, against injustice, against oppression, against dictatorship, and against all Museveni evils. Tugenda mweyo protest vote. Banange chance era yine ekomyewo. Bangi kubo batandise oba banatera okutandika okumwenyamwenya. Bangi kubo balowooza nti bagenda kuleeta obusente bajje ku Museveni batandika okubagulirira. Nabasaba dda era nyongera obbasaba mubeeyo ewali enkwezenge. Ekyokubiri, njagala okusaba bannayuganda bonna nti enkwezenge gye mumanyi temutawanana kumalanga budde bwammwe. Mulina obuyinza obwo bassebo ne bannyabo. Mulina obuyinza obwo. Kikulu nnyo mmwe abantu betukulembera every now and then okubeera nga mutujjukiza nti mwe mulina obuyinza. Kuba mutatujjukiza nti mwe bannannyini buyinza tusobola okwerabira. Nzize ng'ekiraba mbeerako nange nga mbiraba nga bano abantu balaze nti balina obuyinza, ne bano balaze nti balina obuyinza, ne bano balaze nti balina obuyinza. Kakati era mwagala nnyongera enzija enzemba abagamba. Mugende maaso nga mweteekerateekera protest vote. Muzimbe ki? Kitwakola ekawempe tusobole okikola okwetolola eggwanga lyonna. Bannange tusobola okikola ekyo. Tusobola okikola era tukikole. Njagala okubasaba musapootinge abakulembeze be mulaba abayimirira ku miramwa gyammwe. Ate abo Museveni bakozesa mubalage nti mwe bannannyini nsi. N'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo mbawagulunga mbawelkaminga abawesi twabakira munonga abakobanje ab'omu east tubaaniriza nnyo ab'omu centro tubaaniriza nnyo abakulembeze bannaffe mwenna tubenyumirizaamu tubaddeyo nga tubeegomba okukola nammwe. Kati muli wano naffe tukolaganire wamu. Mission esooka kujjako Museveni tetufokasinga nnyo ku bifo birala kuba ne bwobeera MP ne bwobeera meya ne bwobeera ani China dictate eyo ajja kukozesa bukozesa either kuonoona linnya lyo onogaana okolagana naye ng'aba akunyigiriza ng'abalala. But I want to promise you that when you stand for what is right you will be strong. Not even dictator Museveni will weaken you. Mukirabyeko mulabye Anita Amongo bagezaako okutagetinga naye bali strong. Be strong, stand with the people, and the people will stand with you. And when the people stand with you, we shall stand with you. We shall stand together and we shall win. And after winning, we shall go ahead to build a nation that will make all of us and our children proud. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okutuwuliriza. Mwebale nnyo okujja kutwegattako. Njagala okwebaza n'abakunzi owa West Madamu Kabagambe, njagala okwebaza n'abakunzi owa Central omukyala n'abatanzi, njagala okwebaza ssaabakunzi owa Eastern Mwami Kaluya namwena abakola mu mobilization. Mwebale nnyo mwebale dda bassebo ne bannyabo. Mukama abankuumire musigale nga muli baakabi ate Mukama yongere okunafunya Museveni ne babbi banne. Lazima bwe kiba kisoboka tugere ku makya batuwa amawulire amalungi inshallah. Mwebale nnyo mwebale dda bassebo ne bannyabo.